bana wale kubera kati bano bakola batunudde ku bbeere era kata ndaje ku stage bbeere lyange liriwa weriri nalyo kako yalowooza akolera bbeere lino lyagenze nalyo so akolera bantu kati bana abaana era nze kimbo bakugamba ekintu kimu va ku basirusiru abo sigala ng'ozannya bino ebibyo by'ozannya simanyi seka enjala emulumye nnyo takyasobola kutola na salaamu kati bagiwandiise ku kipapula ensi ekutegeeredde awo kubanga gw'oli muwandiisi ne kati bana abaana banadamu bana bali mu ntalo z'abakazi esooka baana bato omuyimo gwe gubatawanya bantu kyekibatawaanya tugambye tumaze beesonyiwa abakazi ojja kulaba bakola ebintu ebirungi tumaze abaana ne baagala abakazi ate abakazi baagala bakulu anyway nengo oli bulungi sina tabbu bulaganye nga mwe tuli tuyiya tupanga byonna twagala tubijiza omulundi gumu I know tutandike omusajja ono abajuzi nga bamutwala kaguddeyo aliwa senga asidi nga amutwala musajja wo naye akagulawo ekizimbe neŋŋamba ndoza ndi kusanga naye era sibye bituleese nnyo nalaba mutwala doni wali balina omukwatamu ezo check up tezibula nga ate bano yabakoze eki bateekayo ziri ngabana gwogimanyi wano twatuuse ate boy yali agabana nabo biki dowa nja kubulya nga tubudde ku mbeera ngabana yafuuse ngabana dayas ngabana anyway tuli ku Flex Media official then that Truth Media wetuli kuba otusanga just go subscribe like follow onako olwalero ebintu ebitambula Anita Tadivo mulabye tuli bulala family balabye walabye Moses Muhanji webikonde ku fight nze nino njagala fight ya personali yene kubeera iyo gye boogera ko tegenda baawo nze njagala ya jeno nze ate se sajagala jimula yakubde kwa maite tegenda baawo teja baawo ate ne weba yakubaawo yusiya so jo gitegeka nedda ate lwaji kata nani ani ugambe siya jo gitegeka ebyo da kwesudia ne weba yakubaawo kale ate ndala siya kate ndoza nera zezo tutambuliraawo Anita Tadiva ebigambo walole amugambye embuno biki nakunjaga nakakola ne ice atubulire ebyamagezi bane kyamukoza mugambye embuno simanya mu byokwegatta buli daki Anita namugamba waliwo ategatta gomanyi kwegatta kitegeeza okwegatta kunyuma tuli eno bajja baffe bamama bamwe betulwana nabo ataliyimbye ngamba yakubuuza sula Anita yabaako ddala complete kasoke episode sponsor wange ndowoza muyiseewo kale tubanirizaako nnyo ku Truth Media ku Sunny Flex Media official amanya nze Sula Flexible nga tunabagenda walala wonna kujjukizaako omuzadde gwali eyo tuleetere abaana ku Salman Junior Schools Lubowa campus essomo lyaffe ly'amaanyi nnyo ate abaana tubasomesa bulungi nnyo ku mutendera gw'eddiini balya bulungi balabirirwa bulungi omuzikiti bwe guli gusaali abaana ne basomera eddiini so nga ate n'abatali basiraamu tubaaniriza Salman Junior Schools essomo lyaffe lisangibwa Lubowa Wachemanga Wall of Things ku Kamoga House awo ne wali offices eza Kamoga Property Consultants kale mutuletere abaana balya bulungi abaana basoma bulungi nnyo batambula bulungi nnyo omuzadde solo kubeera ng'oli eyo ng'okera ku makyano ogenda n'okola ninga tulina goletera mwana ba maid bafuse ba maid omwana muleeta omuteeka ku Salman Junior Schools bajja kumuzaayo akawungeeze oba onaabo ova ku mulimu omupiikinge so kinategere nti omwana bwatuuka ku ssomero olina kaadi eyo omwana wa swiping anti atuuse neno naawe ofuna gundi notification omwana atuuse kituufu kinalabye ekyanjawulo neŋŋamba ate abaana batambulira mu Land Cruiser V8 mwe batambule neŋŋamba Kamoga ekintu wakikoze ddala amina omwana weziwera ssaawa nnya nga tonalaba notification nti atuuse ku ssomero tandika okkuba essimu omwana wange mwamututtewa wali okuyingira notification wano ng'ogifuna buli mwana alina swipe card kituufu ngamba oli otya dayasi ndi bulungi naye kasooka empiseewo ono oyagala ogula ebintu China bamuyita Buy with Joseph China wali okutasa mu buli mbeera oleme kufererwa ng'oli China oleme kukola loosi asobola okugulira ebintu n'abikuweereza oba osobola ogenda n'akulambuza obutale oba n'ofuna wobitereka warehouse azina Buy with Joseph buli kimu kibeerawo taratibu Sula Motors ye mwadukawe tugule motoka no Makindi kasito tuka ku Nkulungu ya Salama Road kida ku Entebbe Road Africa Oil then opposite Sula Motors wali ku kibanja mpola ku swipinga kikacha motoka kicho nacho yogero yagala kupangisa motoka kwevugamo weekend kujogamu abeerawo wali okitegedde tulinako okunywa akapya bakaita mariachi kanusu 10 olu okay bokanywa ko tosigala kiri kimu leka nawe you refresh omubiri gonna guzukuka nga guzukuse bakaita mariachi genda kuduka lyonna babuuza mariachi kaliwa nti kaakano ayongeramu wadde olwataano kuba ka 10 lokka
Okay. Kitegedde. Anyway, Sula njala tutandike kwa Anita the Divono. Anita emabegako yavaayo nga bali bamukoze delivery nga je bamututoko mukola delivery sente zadde zikoma kuki mu kisenge nga tezituka ku microphone. Okay. Agenda okutuka ngo muyaya mugamba microphone yaba no kutumira oli muyimbi nyimbiramu engumi we yava ne kati ate empale yagireka mu room buli kimu yakyambala atuseka ebisigale yabiduka yaduka nabe mu ngalo just lwakuba nti sente lwakuba this time round zebakanyako ndoza zalwawo kumutukako naye nga sigwe gwali omulundi ogusoose abikolanga hawe atumirira ddala atumira atumira be Bulaaya Alakayi Gomba Luwero atumira ddala kitegeza bagenda mu sindika ngo radio bashimanyi nga bakimanyi tosobola kuba simu ku radio n'otatumira atumirira ddala atumira ate n'okutumira akuluddemu kubanga okuba yayawukana ne Nashiwanda yatandikira okutumira awo yali ndoza 2013 2014 nasooka abula n'abula mumanyi n'ekyamubuza yalina omusajja bamuyita Medi broka wa mataka we gundi awo ku Ntebe Road awo zana wa nga ye yamuwasa nga akuboye emiggo olimba nze kubulira Medi the diva Medi genda tandika kubuuza zana awo nasegukuwo nawona yafuni abantu bo Mayumba bagamba yali agenze gundi Malaysia si Malaysia wano etaki manyabe abana bakola delivery mucha amanyi Malaysia mugireke taki ndalamu ebyaddala abana bana Uganda bali takawo amanyi wali omu Nigeria no mu Uganda wabula yo mu Nigeria baba wabeera abantu bona wabeera delivery ba wali omu etaki wali omu Nigeria no mu Uganda sokoleke bangamba yali agenze etaki si agenda yali agenze kwenonya muko bwenonya kusuubula beyi ya busuubuzi ko kati Anita tasobola kukola okumutwala bweru mbwakole ashikanondi munafu naturally munafu manyo oyo mwana ali so disappointing abana bibana abajja ne dance oluli oyo Anita wali oyinawo omukwata watakuwadde naye nasembayo kumulaba twali kupapazaawo ndozo wa mwako gwedde ali mu bia gundi yonna agijjuzza alina n'akakyala kalinga atambula nako sembe bali bakayitani kali akawala kalungi nga bali awo ayambala upale webuti obwajji so omuntu yasinga okumono n'oyo omwana oyo bloka wa matako we bayita Medi yamukuba ne mukolako n'emboozi lumufulufiga nankubira ng'ayomba naga omwana mugenda mutika mu depression naye yennyini nankubira ayinza okuba tajjukira Anita nankubira nangamba nanyumiza byonna bene byoyo Medi nenonye namba ya Medi ne mukuba ngamba kiki ekikubi omuyimbi waffe nambulira bingi simanyi yamuwa ennyumba biri awo yali amuwasizza Medi buloka bano ayiriwe ennyumba n'omuwayo ekyebiri si kyebiri baso kati oyo Medi oboga nti adiringira mu zana si zonna ez'amaanyi zino mama yingira poye obutono omuzigo musa ali amunonyako kyo ate munnaye sobola okumanya besanga mu bbaala ebisanga mu bbaala so Medi yamubeera mu kebbanga ddene Medi yasinga okwonoona okutwala Anita mu depression yamwagala nnyo omanya Anita ayagala true love mwagazi naye kyafuna kyawayo si kyafuna kyaba ne ku Nashiwanda kiyawangayo si kyafuna kyova Nashiwanda yamaliza afunya akawala akakyala akayimbi bayita Somi Crazy yes kati ke kali ewaka kazaala n'okuzaala kati abaana basatu Somi Crazy kafira ko bufizi ate kati Nashiwanda akola ki ekirala takyapolisinga bala je bakola ne 16 bayina night ate teba bala neyo mukyale eyo wakoma mboga obakoma mboga kati Nashiwanda manyi yali kuwa bamu ku bapro era bayimbi abasinga abayabanyi Nashiwanda yabatekako ettafaali bawo buli lucha baawukana ne Khalifa bero ne bakola enkera ne baawukana so kati byebyo Anita kati kyasigaza kutumira kuba kati akole ki ne wajja kati okutandika okuyimba competitive music takyalina gwa competitive yali agenze kabira nte abaanoonyayo sigala kakola kabanga ngere ekyatwala wizo omuntu yena agenda kabira oba kati oba onoonyayo kikabira wizo yagenda n'ebye ku mutwe ate era yali agenda kwongerako kujuliriza so omuntu yena agenda kabira kati oba onoonyayo ki oba kabira kuno tobawayiza wizo yagenda n'ebibye Anita oluyimba lwe bakola luli luddawa bamulimba limba bamukuta mavumba aye abasikana abatwala mu studio yaabo ataji balabu duli wanti ate bali mu studio yaffe ate bali yabesiba yali ayagala muti olwaira lwagumuwa napo
nakakana nagukuma yagukuma so mumbera yonna omuntu yenna okimujja mu East Central nagenda mu South Central kwakati tekyaliwo nti oba ekimujja Mwankola agende mu Buganda ekintu ekyo kyemukikuliriza nnyo nedda saagaana kuwulira muntu akiddamu kiyita Central It's Buganda kino kyaffe kyawano nedda kale tukisazizaamu sula osigenda kukwatagana nawe tukisazizaamu ekyo sula nedda wali mu kabira ebeera ki ne ku mapu teriiko anti ebeera North Central Buganda yo lwazi omuntu yenna addamu n'akyusa mwe yo Buganda lwazi bannaye just want to tusaga mu busazi naye oyinza okusagiramu oli n'akitwalira ddala awo natandika era abatalina byakukola natandika okutikka amanyo nti nola ne bali bagambye no so Anita nze musaasira mukazi wattu kukabira nalabako lumu oba yazza misango ki ne bamuleeta mu komiti namugamba wazizza emisango enkera saddamu omulaba ndoza tayagala munenyaako oba yagenda nga tebamukiriza genda n'agenda n'akola ebibye mu kudda omanyi baali bamurecruitings yanywa enjaga y'abanne nga tebamuwadde lukusa ate kati kukabira oba ogenzeyo kukola yote yali akakoola k'abanne nga tebakamuwadde ate ng'akalya kivubi akalya kiyumba naaga akalya nga asiibula ensi enkuba ejja kati of course bali balina mu disciplininga yakwata mu malagala tugayita malagala yakwata mu malagala g'abendi ate gonna n'agalya n'agakola ki n'agamalawo ate omanyi nakakoola kawanda amasanda wokalya ennyo era waliwo awakakubira ku kkedo nabalaba eyo mu kabira nga bakalumana ova ate ova olya mubisi ng'omwana akaluma namusanga esime oba yemiki ng'atudde ati gundi ku bakuli ya ova agira natya neŋŋamba wano sidda era sadda ovakedo kati ate waliwo nomulali akalumira ku binyeebwa ebinyeebwa nyina limulabyeko era naye gwasooka omulaba natya nalaba ow'omulondo baŋŋamba gundi akaliisa manda ani bukyamaani ate tasosolwa mulimu obusaanyi oba temuli yakubirawo naye akwata manda gabafumbisizaako biba bisiriizi kwakalumira kati awo nowotiira ensi kati ani omwana namusanga akakubira ku ova nentya ate nno namuyimbi saagala kumwogerako wano neŋŋamba kakati okuzaalibwa kumu n'okufa kumu amusalasala bulungi n'amugotta ova nga etwagottanga ova n'omuliisa muwogo kati ye amugatta bw'ati agira bw'ati nakubayo ekyovu nesoka kibimba bwekiti ne gwe abaana bekoze ebintu awo mu North Central waggulu awo bababuuze nagana kakati wano tulinda ki okubatwala e Masaka tubazike ku ssaawa 10 kuba bafu nze be nalaba essaawa yawe bagitegeka dda faaza n'abasabira gyali yabo abasabira so nalabira ddala ng'omuntu aluma akakola ku ova nemanya nti kati wantu wali bulamu waliridde akakola bwakitegeeza omuntu asobola okulyamu n'ebyenda nga weebase ng'omuntu waliridde akakola ku ova nga bali abageramu omwana nga yeebase ne bamupimako essuuti gozaaga tebamulinda azuukuke agenda ozuukaga essuuti weri nabagamba mwampimyeko neebase kyokka nga nyazaala we yamupimyeko ebintu bitambula ekiro wano ffe tubeera nga twebase yalaba anyway gwe nga tukyala tuli bulala famire kakati tuli bulala ekibabonyabonya tusooke tuli bulala tusooke Muhanji ono tusooke Muhanji actually tusooke Muhanji gye yabadde ng'ayogerako eri bannamawulire simanyi oba story wagirabe ekigendererwa kyabadde ayagala kuteeka corporate ya boxing wakati wa Muhoozi ne Kyagulanyi that's Bobi Wine ne CDF that will not happen n'agamba mbu nno yali ready to do what okugitegeka nga we yategeka ki azategeka Shakibu nani nategeka ebyo byali jasi bya manyiza abantu nabagamba ezo gundi ze bategeka byali bya jasi kwegayaza mbwegayaza ate bino
era bino byonna just bali mu kantu kola mu kantu anti ono abadde ayitiridde omuvuma n'agamba ka Bobby wenkakwata gundi wagiraba ono n'amugamba nti wonkuba nva mu byobufuzi noli wonkuba biyo omuvaamu ono zonna teki za gundi ezo za Bobby ono ye yagamba nsobola okuba ka Bobby ne kasaanyawo biki ko ono bwonkuba politics muta bwenkukuba kyogamba ona tolambulula omanyi omuntu wanawo beti tasola jita ndeko banange tolambulula njivuddeko tuyitewo buyisaawo tuyitewo beti ebiseera ebisinga bayenkanakana n'omuntu kyaba ataddewo ekintu ekyo nno abantu bakitunuulizza bwe bati naye kinene kigazi kinene omuntu bwakugamba nti kino ne kino kitegeeza ani waliwo atayinza kutakiba ate nga nyo kirambulula tuyogeddeko bwogezi ekyo waliwo atasobola gita entebe daya situyitewo buyisaawo drone yagala yajere kutwala soja ja kutwala muzire ebbala zonna ez'Ekampala ndaga wenywera yekubule tugenda by tweets nze sibimanyi by tweets Muhangi n'avaayo n'atugamba nti ali ready okutegeka fight eyo but nga tuvuddemu mu by'okwesudia never even if that fight is to happen I don't think he's the right person nabo benyi bayinza omulowoozaako gitegeka Muhangi bali Muhangi is a professional mukubi wa bikonde right naye ategeka amateur boxing wasimanyi wadde mukimanyi bali ba mirundi ebiri waliwo ategeka ziri omusajja waliwo nafunako mukubi w'ebikonde era balina fights bikibe n'abinyinyonnyola anyway tetwalina mu camera but naye agala amanye professional boxing yatya nanti ne amateur ebeera professional but ebeera ne weight int no balina olwaki bagiyita amateur but tekitegeeza nti nno bano babeera ati bamanyi naye balina level kuba batandikidde kati bo ye ze gundi ze naye kati eno gyategeke abasede bagiyita corporate boxing nti yo it's kusanyusaamu but ne still naye era bweyo kubeerako eri professional before nga kati kambuuze eno kusanyusaamu babeera balwanira ki fame kutola bagita corporate wabeera ucha twabawo musipi ekyo sipi kisobola okubawo nga bakitaddewo kati ku byonna ebibaddewo salabako kubanga kuya Shakibu nani omulala oli Shakibu waliwo omusipi yali Zali kuyali Kimani ne Gulunedi omusipi yali Sheila nero yogedde bifu goyina omusipi gwalaba Kazola ne Zali golaba balina basolo meeting lawe bati mubekwani bombi bakadde bakulu bazibu buli omuntu wakyala asobola kuweta munne ate Zali ali kubya kuweta gwe muwete kalambo yite waye message nafuna uli eri kweli video je twakola wali bali bakusema omuntu leka atoyo kundi ya terobi kolo no ani yali mu bya fashion oyo omutunzo ya terosinika messages ezikanga tisa bakusindikira message yabatuuka paka kugumba ebyo bya bulijjo tubifunanga Shakibu yali musanyufu kuba wali kusaidia ne lujuzi na musa twabadde ku mupira gwa gundi wanyina koledde fufa ku mupira gwa Guinea ne Gondi nabadde so nga ndi mu ku official sure amina bugigi bujjanga naye nesanga Shakibu aba musanyufu je musanyufu nanga message ogenda gira bogenda kuba musanyufu kubenda kuzino ndi kola nyondo zanga ndi ku ngoli ku kisenge nalabya avuge ayina imotoka kyeyo ama imotoka kye kinene cyabo kiriko Shakibu ya Utenge province DP imotoka ya manyi hadi waliwo ekijja mu kirinde ekijja Shakibu akoye anti nze nkubuulira bino bye nkubuulira from the trusted source Shakibu akoye waliwo ekijja maasawo myezi tegigenda kuwera ebiri ayagala kwetongola funa mwana munne omuto ondi ye mutuufu olisi mutuufu wewe kakati munange asula totomeza bajja nyiga gunze n'abayo nze abantu batambulya nze siba waka mukazigo kange manyi wefulumya omutwe bwenti
Shakib agenda kuwasa. Kati No. nembaga ya Netflix. Zizali game nawe bya just bya gundi bya chi. Ziri era chovola bantu tebalina bibagifulumya wadde. Ziri gundi ziberanga bazita batya business. Yes, era yali Netflix I think. Yali Netflix. Yes, chovola nti tebyali byaddala nawe eri. Yeah. Yali teyali mbaga nawe kwa just kugiragira mukaawo masannale muko. Kibwa akoyi. Akoyi. Omwala wali. Sike kana kaduga vetwala mu video. Mwala wali. Ako kali ka messenger. Ali bandaawo yakubule nga tuvudde ku mpewo. Ngambye nti biwole bintu ebigenda mu maaso. Kati awo jamu wakwata Shakibu ayina ezimu ku picha ezebbeyi ezitaba na taala. Shakibu wa amaanyi naawe. Zatone mwana nali ndowooza alinga bano bawewe be South Africa abatundanga ssere basangoma. Naye nedda South Africa oyo yamulwamu. Naye n'amukolamu ekyemugaso. Yamuyingira mu mutundo n'emyaka nga 15. Yap. Yambulya story ye actually talina ku camera. Yamuyingiramu. Era ne waba nti ssere yamutunda. Yatunda kwole yasooka. Original. Tibano bagenze okugenda bano. Kyoka kati teri muntu akyagenda South Africa n'afuna ssente. Nga gundi ono bwe yagenda ono yali ya baba wa mune yani. Semikera. Kemisera. Kati abo kati bayinza kufuna ssente kati. Waba tebazifuna wali emyaka 10 emabega. Not even 10, 20 years ago. Kwa South Africa waba tebamufuna mu myaka 2 emabega. Tosa mufuna mukati. Kati abalabo bazokuse nnyo. Bakati bagenze nga bagura n'ebitundu. Waliwo ekintu kyotuukamu. Waliwo mwana twali tukola naye awo ku Spark. N'amala n'agenda e South Africa. Yafeera bali ngeri gy'abafeeramu ng'asula mu bakazi babiri. Buyeneka e Uganda Prince. Ate Prince e Uganda tebakukkiriza kusula mu kitandaani. Omo. Kati ng'abasulamu babiri ati. Abazulu. Era we yakuba akasente. Yakuba akasente kangi akamune bakamufeerako wano mu kawa yalinga naye asigazaako akamu n'abaako byakola. Bwe yadda wano omu najja n'omu. Kati abaali eno n'akubira ne amugamba you know our traditional nga bwe nagamba kakati kitegeeza n'okufuna eno omukazi mu Uganda asule nani nango koli nedda kanzije najja era ne wana Uganda n'abaddamu dda bagenda omubuuka oluvannyuma nti byonna byayagala si Prince si talina wadde oli olulangira lwalimu nga kye yakola bali yababbadda alya bwanywa byonna nga yali ate bannange Mukama Katonda yatonda abakazi n'abakazi abazulu babeera balungi yabulina nga bulungi sikini enyirire eti esererere nze yankimako ewaka n'anvuga mu motoka nga mwebuli ebyaddala naye nga bwonaba omufiirako bumanyi bulina Prince kati ate nze ejjukira yayingira mu motoka oluvannyuma ate nze Prince ate bannange mu Uganda n'okumanya ng'ebintu biri fane omuntu asobola okufuuka omulangira mu nnaku kasaba ne seconds ate teyalina ssente kati ate bo bennyini be yakozesa n'okudduka e South Africa n'okufuna ssente ze yali abbye. Subhanallah. Abalidde ababbi baddayo batya bo yabatika ne baddayo afuta nga mazo bakamula bulungi nnyo omanyi gwe okusona abakazi babiri mu buli okimanyi ekyo nga bonna batukula bati era bannange bw'okyuka eno obeera ku face to face back to back abaana bakyakala mu South Africa yabalyaho omwanda awo kyovula kateri muntu akyagenda South Africa nafuna ssente nga ba Ivan ze baafuna ate basowakyazi ba Idi Cheyune ze baafuna bakasha de banka ze baafuna ola ne kati we batuuka South Africa tabeera mu kibuga jambuzi aberanga mukono nga utenge eyo wansi eyo omwana bwatyo nga ali abazulu omwanda awe ewaabwe ku butaka ne Kampala tulikyali ku Muhanji eri fight sagala giremerako nnyo talina gyagitwala talina byagenda gitereka ajesonyi nze naye Muhanji ngayogera nga alinga gwe wawaddeko ne ssente kakati eno tuba tugitegeka simanyi olanyina okusalamuko ku kiro nonyi kati onakendeza ebyabadde ayogera biri professional nti abimanyi bye biteekeddwa okukolebwa yadde atuyisa mu routine ebintu abantu bateekeddwa ki okutambulirako mu byonna Muhanji jukira agwa side eri naye ate wano mu kwogera yenyini wedda yeetemula kati nga olaba Bobby ye ali fit nti omulaba abeera mu training ebintu byonna biso kati nga ayogera teyeekakasa munne naga noli naye naye ono ye omulaba nti ali fit neŋŋamba tewali atabudde fight eno nga penge
Ebyaddala. Wamulabye? Sinnagira video ye. Video ya Penge tewagirabye. Bonna basunsudde. Hayi kati. Era kati yasunsudde omu. Kati yina asaba n'eyokubiri. N'agamba nalaba Babi ng'akola training bamuweemuko ne ku mukyala w'omukulu nawo beeko. Abanange namwe mutuleke. Omwana talwana na maama. Tuleke nammwe. Ani mwana ni maama. Nawe oluso olutuna n'olaba. Sula tukiveeko. Okiraba kugira gundi. Nedda abantu era bakiraba Dayas. Toza kungamba nti Babi Itungo Kyagulanyi. Asobola ofunye ebikondi mu maama. Ekito kisoboka. Mbadde manyeri. Nedda yagambye baweemu eno nano naye. Naye nga ababuulidde naga Bobby nze nkankulagirira ow'okkuba essala liyiike. Awo enkomye genda weerabireko vidiyo ebisigadde. Oyo Penge tajja kudda kuno. Era ku vidiyo gyakoze tayinza kudda. Simulabe e Kampala. Ono musajja no tasonyiwa. Tasonyiwa. Ne kale kati nze ekibuzo ekyazzeko mubuuzibwa Muhangi kye yannyonnyodde kakati ye ya Palaso ne Alien Skin yagaanira wa awo yannyonnyodde okuwenjagala awo wali ekinusi kubanga twalina fight era ino okugenda mu maaso before binaye nga tonnaba kubirowoozaako simanyi CDF simanyi Kyagula ebyo tubize wabbali kuba tebisoboka right now fight yali ng'eyengedde ng'eringa etuuse esoboka wakati wa Palaso ne Alien Skin kiki ekyagire mesa nkitegedde yakinnyonnyodde nkitegedde wagirabye video wagirabye yaginnyonnyodde bulungi nga teyeekubidde nga nnyonnyola mu butuufu bwayo era ne ngamba Sula omusajja byayogedde bituufu with all my full chest bituufu Alien munafu temwekubiira mwamupata namukuba paka mubuliza mu ttaka tedda kino tukyogera kiri jeno Alien nga ye munafu kati gwe kankweme nti waki Alien munafu yali akubyane wali mu Uganda ate bano baze bagamba yabakuba okugamba n'okulaba byanjawulo gwe mpa yakatambikamu nga Alien akuba omuntu kebembwa tagikubangako bino byonna olwokuba nti bano bagosimanyi baani bano balusikino be batambula nabo be bakuba naye nga ye omuntu naturally munafu tasobola kulwana kubanga PJ yankubirako ng'ayagala kutegeka fight ye PJ omumanyi yes ono yali wa festive ng'aginamu interest ate ne yaddala Kabangala yali ayagala gite Sulaiman pozira Kabangala tebalimanyi yes Sulaiman ye anti bo manyi SK Mbuga bamanyi SK Sulaiman Kabangala sajja oyo mwagala nsajja wa amaanyi yes yali ayagala gitegeka nga yali redo teka mu sente kitegeeza nze kati abo be nategeera naye ku njogera ya Muhangi ate yalaga yali already ne ba sponsor abafunyi mu side emu negaana anti omanyi lwaki ebyo ebintu by'emipiira ebyo ebintu bya corporate boxing ebyo toteeka mu sente wakimanyi wano mu Uganda tulina abantu abakola sente zaabwe nga so oteeka mu milioni nga 2 kulaba nga mweyiwa ebyendaawo mwekubakuba naye tebimusala kubanga ayoola ku kisawo omwana yamubuuzizza engeri Alien gyayagala mu sente oba sente z'abalemesa n'amugamba nalina ba sponsor bali redo nga sente bazitaddewo Alien tasobola bali benjogedde bazirina enzibu Alien tasobola ku ne gwe Palaso mumanyi Palaso iza mulwanye ebyaddala temugenda kuliriza tetumuwaga tetugamba nti oba tuli kusadi ya Palaso ne naye waliwo kyolaba gwe Alien wali omulabe ng'alwanako yali wano ng'akyusa zisipaana wano ekatwe okitegeera ng'alya oyiro ayoza mipiira apika mipiira we yava mukama n'amusasira mu COVID n'akuba wano ekawempe wano bayita bate wano mu kiwempe ekansanga awo we yabeeranga era be babbiranga so Alien tasobola kulwana bamukuwemu nze nange era sisobola because waliwo kyolaba nti Alien bamuteeka noono wabaawo nti kuba kati wali mubeera mugenze mu bikonde si byakwesaasira nze nalaba nga bakuba grenade wano ennaku n'enkwata nga bamukuba ebyaddala omwana nga n'omukata kyassa n'awanika naye ng'awanika atya awanika lugala atya nga kasisajja kimukuba ebyaddala kubanga eyo fight ebaako ne sente nti Katonda linnya ku minzaani bwoti miliyoni zo 10 zisooke zituule wali eri n'ezo no 10 zisooke zituule wali eri si byakwekubakubamu nti mulwanira mukazi
kati era kyagenda okugwa ngaze ku stage okuwa haga ye kyekisipi se kyetwalaba nze nalaba kisipi ekitegeera so isipi bali bakazi mu mbeera yonna ali entasobola Palaso wale n'okumusongamu obusonzi bwati kwanga Palaso tasonyiwa ge mazima mwe Palaso yalwana yakuba twali wano era kayalinga 2014 twali Makindi awo waggulu nawo anko wanga inawe kizimba ku Makindi gundi bachita Makindi mini mall opposite court Palaso yakuba baledi yabo okitegeera ne baloka Jeff ne baloka bamukuba wana ekiti mu mutwe ne video ne bagikweka navayo nayimba oluyimba nange nakubibwa video teyatebwa amuvere sole naye nga abakubye Juka radio yali mulwanya atenga yako akosa bintu bino byasanze yanti kati yali yetonda nga yabakuba yabakuba so Palaso akuba ebyaddala Palaso omulabira ddala omubiri gw'ogulaba gwabalwanyi bino jesali ni afunyefunyemu just kawago katonotono olukuba nti afuuse star ne omubiri esoko omubiri gwa alien skin muto kukuze wano jojuzo oyo mwana mu covid wana abadde wano katwe ngola mwana muto akuze bukuzi wano nga ne dreads zitaziyinaako ne Palaso agenda okuva wano okugenda ebweru eyo na uli anti simo yali atunda bundazi okutali musango agenda ogenda ebweru ebweru pala that is buli mu sente no mu California yeyo muganda wange buli kamu $1 yali mu East Coast chobola yita gundi king of the East andi kakati munange andi kati emirimu gyali yako yona jatulemesa chobola yali avayo bamujjako eriiso yatakirizibwa kudda mu kusala zona myaka 10 gye bala kuggwako era we jaggwako naddayo ne yafunayo omukyalo omulungi amita mukyala Nicoledina ngenda kunyomiza ayina n'abaana yeye mwana wa mita Dinali amwagala okufa yamuyimbira n'akayimba mwana wange soma namuteka ne mu video ayina abaana babiri ayino yazanya basketball so azanya ensero oyo so Palaso is good ate Palaso tayomba action Palaso yakosa bikolwa wizo wa kuyomba ono wa bikolwa ne Chameleone wa kuyomba ayomba agata bibiri ayomba wakuba anti akyala netalwana akugamba kati okitegedde nti ewo omanyiwo anti omanyiwo waki Chameleone watyo Chameleone alwanya ddoboozi naye ate Chameleone alinamu n'ekisano by the way ekyo kyo kituufu naye Chameleone asobola okujja nakonkona mu dinisa n'agamba ntegedde wosula ne tujja kwenoonyako n'agenda nenga talina kyagenda kukola naye ekyo kyokka kyakulekedde psychological torture gyakulekedde mu bwongo oyinza okutambuza amavivi paka bukoma nsimbi ogenda weegayirira yakola statement age nitandika omwekweka okitegeera yeke jinansala ngamba ate wekweka yangamba ku simu ngenda kukuba akasale mu kabina kati yoyo Chameleone kati ate kyali kuwazo nti wizo ye mudwangufu alwana nebitamukwatako kubanga eyo nwana ya wizo yajija ku radio ye radio yalwana nga nekimuli maaso oba kiti oba kiki ng'akikuba ate nga gwoswala okumuddiza kubanga radio okubewa era abantu bonna abalinga mu Neverland eyo nga baswagananga ne radio bonna bakkiriza nga radio abakube oba bamanyire kubanga wozabuzi n'oboziza oluyirwa advance okuba radio wali omutwalirawo magombe kyova omusajja oyo yamusula wali bawunsa n'amukuba wansi teyaddangulu kati myaka 8 mufu wajjo so mu mbeera yonna abantu we bato tubayina ndi ali nasobola okubeerawo nga labika ng'ow'amaanyi ninga oba omusanze mu ttooyi afukamira nga talinamu nebweru gye bali ng'ebweru akuba amalebe naye n'omugamba n'omufunza bw'oti nga talinamu ku ttaka nga talinamu ng'ekimuwaza bano bonna banne batambula nabo kati waki Alien Skin alina ekizibu kimu nti manyi Bobi Wine bano tebaali balwanyi balina ngo bazebula mandu bandi abalinga batambulira kabagala abalinga bagala amagali gaabwe naye nga bo bakosa na advantage eyo ne bayiga ebintu bino ne bayiga okulwana ne bayiga okubeera physically fit embunga nganera naawe yabeeranga abalina nga bw'omugwamu mu yekka naawe towona ati yayiga bamuyigiriza nti bamanda abo balaba baani waliwo abasajja abalala abo simanyi basharifu baani bano no gayo no gubatireye bukoma nsimbi yali agenza okuuma amataka yali omubbi omu Kampala oyo yali ani Sobi
abo basobi bayigiriza baga tukuma mukama waffe nina jabuzo inokolaki oyino kuzitegeera era nachi okay nachi yingira nachi tegeera kuba omwina mu bakocha abate abawera mulimu gundi ono nika simu ya nyinyi yali bawa Juliana yes chaliwe nyo okitegeera so Juliana like Bobi Wine ye yavadanga ali fit kubanga amanya chalimu wachema Bobi Wine abantu like tebamwagala ko ninga bamwagazanga kibuli ne mu media zizo twaberangamu Bobi Wine yayinayo bantu hanze naliyo batono abana abasingangayo abana ababeranga ku TV ne radio baberanga babebe cool nga Bobi Wine alumba na music we nengo kuli anti omuntu nze ndi team gundi Firebase tebaliyo bali batono ngisajjo ina kukyagala okubanga kiyimba bulungi nga kikuwa nga nabo bato kyagala kibanga bamamika wenjawo bayombanga nyo ne Bobi Wine ya nga tebamwagala ninga ate music wa ina okuvuga yaje bamaliza mu simanya muvumi amakudde nebi katolo luyimba nga schedule wa music ya schedule alutekayo nga olulaba lwerugira ddala muki toyina kubuuka kwa sigwe schedule wa gondi muri mu program yo kumacha gwe oli ogira gwe kika wenje ogira amakudde Allah omutinga mu studio ebweru kyo ne kisigala ebweru ne kisigala anga temweru we kisigala era bwaba waliwo okujja ati kati olaba wano ebintu twabikolange ebisere ebisinga ngo osobola okuteeka mu luyimba lw'omuyimbi gw'otayagala n'olumutinga mu studio abebweru bamanyi eriyo lusigala lukola ki luzanya kati wokomawo gwe n'okuba lw'oyagala okuyingiriramu ati era ne woluyingiriramu jjukira buli wokomawo kinkakatako mu ka break kobaddemu okwogera ennyimba z'okoze eki tekinkakatako kale kibeera part of presentation kibeera part kuba yogamba we twagende break twabawadde akayimba bwe kati ne tubawa we kati bayigundi nga akayimba ke bawadde neera waloze bataakubanga wale asajja naye bamaanyi woze bataakubanga ng'olwo terujja kuvuga kaakati ogenda ova mu sheeyo addamu ayingiriramu olwo gainga gwe kawenja ate gwe bagambye amakuddi okitegeera kati nga mu ngeri yonna n'engereze tezaakubanga era zaakubanga eno just zaakubanga eno bali so Bobi Wine yoyo ni Bobi Wine yayita yine egyo mikwano gyakwegulaagula nga n'okujja ku gundi yayinanga abantu ate abantu abagendanga batandika okumwagala bamwagadde wano jojjuzi wano n'abalala bamwagala nti abantu abamu bagobanga business nga tebaagala bali yako naye nga bw'ojja ye ng'ayitawo ng'olina kyogenda okulyako ng'akuleka era business nyingi omuli n'eyondoozo yali yakasimu balina gye bagisoosa mu kugisoosa oli ng'agamba omuli kibiki kolina agamba ye kale agenda ate okugamba ono namugaa kiri fine kale ate oli agenda okulaba ono ng'agikoze ate agifunyemu ate oli n'amera akasajja gye baagisoosa ene zentalo zavanga zali zadda ebisere bisinga nenze nga tumalize kya Alien Skin oyo Alien bana bona bayina abegobeko tebamuyamba asigaze omanya abantu babasigazaawo asigazeewo abaana bamu training okubanga yayingira mu kintu kino nze nali manye ekyali kirese element yawo engeri gyalimu obwa coach w'ebikonde kyekimu ku ekyo ne kati gwali obulabye di video yonna nga amukoochinga mwawunga bakatandika alina bwe yagiryamuko nga ndabanga ayagala naye ndowooza oba ne bakivaako akakyama amamera n'atandika ate kwata live okitegeera kati obu ngono otandika ebikonde si byakutandika leero nti nzukusi kati ngenda tandika kukasuka jaabu ezo olina kutandikira wala kudduka misinde kubuuka miguwa kukola ki so bintu bingi ne kati Alien nga wali redundant kuba takyalina music abikole mu time eno ko kati alinga eyawummula wiki eno olabye ennyimba za Alien Skin bazizannyawo sibeera nnyo ku maradio n'oba tobeera ku maradio gy'oyitaayita eyo mukansanga yonna sitambula kati awo nti Alien alinga kati lwaki ennyonyo yagala gifumite mu ttaka abayimbi bonna nja kubulya abayimbi bonna abasinga kati abali mu gundi abali mu liseesi abana no batogera wabuyu ali Jordan akola ki ate bagenda yokola ki kyeyo gwe omulabawo Brian ogenda kumbolya ku nsonga ezo gwe omulabawo ze nagamba wano mu Uganda waliwo abantu abatwala abayimbi mu retirement kasolemezaamu era nze ngamba abantu Bobi Wine oyo omulaba mumuvume empola mumwesonyiwe womanyi nti byayogera tobyagala omusajja mumuveeko agenda kubatta busi
Katolede yo Jesse ali mu si just said naye nga naye ali mu retirement. Bwabuyu Garrison ali mu retirement. The rise of Uncle Chum leads to the downfall of Wabuyu Garrison. Yeah, represents all. So koleke nga tetunagenda walala. Tetunagenda kutuli bulala. Lili Pazo ngalemezaamu mu gundi natuka n'omugambo no yagenze mu kisibo kino nayimba mu obagula we kirabo kyembizi. Abo bamugamba mu musibaako kintu kinene bwe kityo. Mbuba nange basheke mujjewo no yagenze nayimba mu kirabo kyembizi gwagamba ali mu kusibulula abantu bo babadenge 1200 ng'abayisa basibule tuka Lili Pazo tayiseewo. Lili Pazo yayitawo dda. Nenzo olumu Lili Pazo oyo olumbasagala kumugamba gusale. Olumbasagala kumwogerako kubanga nze omuntu yali anzigyeko mu mbeera enzibu. Olumumba kubanga Lili Pazo yansangako emakindi awo yayinza okuba tabijjukira naye nampa ssente ne ssente ze yampa nakati nkyazijjukira zaali ntono naye nali siina. Naye kati nze mulaba bino byonna byakola ebiseera ebisinga alakinga yeetagako abantu abalina okumuyamba okukola guidance eyo. Manyi omuyimbi yenna kasoba nga tolina guidance ogenda kugwa kubanga kiriza Yesu okusobagana kubaawo naye waliwo woolaba n'ogamba ne kakati ono muganda wange kubanga amazima nze nalaba King Saho oyo ng'agamba nti Lili Pazo ebyenda we byayiika bamudduse mu ddwaliro ly'amagye ebbombo. Oyo omusajja Saha ya contributing over million 10 ewe yagamba ate no oline balina ku live nakkiriza nga yes naye kinakola wakira nti yese nakira simanyi biki ate yagamba mwamala n'amala wano juzi naga nali muvumbisaamu naye buvimbisa teyazimba. Kati Lili Pazo ayina okumanya nti ebyo ebintu byakola leero bigenda kumulumiriza gye bujja mu maaso eno. Wakitegeera Mukama abadde amuyambe nti kiri ekyakatambi tekyamutwala yeye kine Bibuli kyamulekako. So ekijja ate kijja kumutta busi. Bino ebintu bya beef tebikyali beneficial wano mu Uganda. Muntu mulumbe muko leero muchekinge muko tolemezaamu because wolemezaamu because sahaziye muntu goyinza okolake olutalo sawa omuvunana ki yerira mayirungi ge na kuyimba omuvunana ki saha. So wamanga mwino yamugambe ne music ya mukizo gulu kasero nobera mu kukaaba naffe twabimene tubivaamu kakati. So abantu balina okukitegeera okuva Lili Pazo yatandika okuyimba mu mwaka gwa 2015 yakakola showmaker ndi shemu yabadde ku Lido Bridge nkimanyi ne motoka yinza okuba teyagikolera show motoka yagikolera. Kakitegeeza nti omuntu saha amaze emyaka kubanga saha namulaba okuva yatandika okuyimba ze mulirwana biki bikiruza 2015 nasoka nakola oba yali ku PTC yasoka nakola akali akatono nagenda ngalinya nagenda Freedom City awo Freedom City then nagenda ekyaddondo nava ekyaddondo nadda ku Africana najja erugogo azezitambula. So saha w'amaanyi at least we twatogera ku good music now we have saha. We lost radio kati witwida saha kizo bagana. So kati gwe mtu ogya notani okugamba nti nebyokaaba bya kisiru maybe bayinza okunze ngawe nkugambye olumu Pazo mbasagala kumuyingira nnyo ebisere bisinga naye waliwo byayogera nange nengamba Pazo wange ate kino ate yayogedde kyaki omanyi wowe manyiza okwogera n'abantu gwe ne bakumanyira kuba kati Pazo tebakyamumanyi ng'omuyimbi bamumanyi ng'omwogezi. Okitegeera bamanyi ng'omwogezi era buli muntu anoonya okolayo akantu anoonya Lili Pazo jangu oyogere ku kino jangu kubanga bebimu bamuyita ne byatalinako idea kyovolaba sina kwokya bumbujja. So ebintu ebimu Dias tiyabadde ku script tumuleke Lili Pazo alina okubyesonyiwa muveeko n'abireka bulesinze Pazo mwagala nnyo ne waliwo ebintu byayogera ngamba Pazo wange asobiterezemu okubumbujja tumuleke kuba tiyabaddeko script. Kale tugende watuli nako tuli bulala babadde ku script rate gye baawukanirako ebanga omuntu ayawukanya oba neki ate bali mu kwawuka ate no byavudde bava ewaabwe gemba afande simanyi ya afande ono naye yakirwekiika mukko lumumbu oba yasanga mukwano gwaffe n'omuwala nga yabadde ayogera n'amubuuza obadde ayogera naye olunaku lwe yali agenda okwejjusa obulamu bwe bwonna
kuba yakimugamba weti ne mu ffenna we twali ne tuwumba ate teyakinotisinga naye yali agenda n'ebbala gye yalimu bali bagenda gimugobamu obutaddamu girinnamu yalaba mukwano gwaffe nga yali ava kwogera n'omwana ndozi omwana n'amukuba yigino kati omuwala n'ajja n'amubuuza lwaki oyogera nze bampita afande lwaki oyogera n'omulala gw'obadde ffenna we twali ne kasita mbeera nga mu bbala nga nina bendi nabo n'okola ekintu ne tuwumba emikono noonya w'oyita ebyaddala mullo era ffenna ne tugizinga tutti tulinde moovu eddako lwe lunaku lwe yali agenda okukkiriza tolayo bye babeeramu mu simanyi nali mwana wa ghetto simanyi nakola biki nze be sirivayo mu kamera byogera nti nali mwana wa ghetto oba ki kakati abo abaana kibabonyabonya okimanyi nkozesa ekigambo ki kwasagala abantu banfaananyize ng'omuntu avuma abantu naye kibabonyabonya maddu nkozesa ekyo ekigambo maddu gaki g'abakazi ate nze nkubuulira ekibonyabonya tuli bulala famire maddu balina bannange ekyasinza okusuula abantu mu nsi muno ab'amaanyi n'abatali b'amaanyi kasoleta amaddu g'abakazi kati abaana bajoze kyakale kibabonyabonya maddu g'abakazi bayagala ku bakazi batayagalangako iyo yes balinga bagala buno bumeidi buno biki kati batanze okwagala ku bakazi abategerekeka omukazi ajjanga yekubye perfume ya milioni 2 bajoze kyakala balyanga buno bunaswi balyanga bukunkumuka ne ba maid tomusannyo kumutwala ku ba maid kyali kiyali kati ali excited okitegeera ali excited okubirako n'ennamba ya pasta bugembe mu simu so kati ekibabonyabonya leero balina amaalo si batendeke tebalina mukululo tebalina abawamagezi mu kino ekintu kye balimu woza waki babbeera mu kibuga babeerawo ebbanga ddene nakati bakyaliwo because balina omukululo balinanga bali eri abasajja ab'edda balozi asimatovu okitegeera balinanga abantu baabwe bajja babagayidinga mu ekyo kye balimu kati bano abaana balowooza nti femu eri ku TikTok kokka kivula omukazi ono kyakala wamwe bakakoleero enkya sibi n'amufuna sibi wamuvaako kimbo wa n'amufuna kimbo wa wamuvaako afande n'amuwaguza okitegeera ekyo kye balimu bali mu syndicate y'abakazi we bati kati era kibawula leero si sente kuba sente tebaziina ziri ludda wa tebalina sente twogera ku sente eziyinza okwawula bakayimbira ddwa Mactors twogera ku sente eziyinza okwawula the Ebonies twawula sente eziyinza okwogera Afri Talent eziyinza okubaawula okitegeera kati bano twogera ku bakazi ate bannakiyombekedde be baawudde bano abaana banaku tebalina sente batufosinga ekintu kyabwe tubaagadde esooka bye bazannya tebinyuma tata Kimbo watanfosinga nnyumira gwakunyumira nga gwe omuligoza buli omukimbo wamunyumira tata Kimbo wanyumira nze era nze nkera ne kumakyanga ne nsachinga busachi zinga nyaka kulaba tata Kimbo ati kati Kimbo wayajja buzi Kimbo wakala kitandala kuba n'abaana naye abadde naye mutuli bulala nawulidde nga ayogera n'okwogera ati kati obuzibu bwe buva buno bonna kimuluma gwo oyogere ky'abakazi naye ate ye kimuluma kiri mu bakazi ate ekiruma Kimbo wakiri ekintu kimu the guy I know ayina kyabala mu maaso bano kye batalaba kati yabala game eno gyalimu ey'okuzannya kwakitinga kutambule like ne bano bali mu ki bali mu bannakiyombekedde bali mu mabeere g'abakazi bali mu basula mabeere g'abakazi kuba namulaba ekintu ye yakitwala ne ku level endala nti akola ne ku mikolo ayina academy y'abadansa okitegeera kati bano abaana ekibabonyabonya lwaki era tebasobola kumalako na Kimbowa ne Kimbowa ye ayina omukulu ayina baakopa emabega bano bakayimbira ddwa Mactors ali mugo badube era abasiasa banakachwa ye yakula atunuulira era nga amukopako bingi era ne mukuba ngazanya nga banamumanya ate ye bone bamulaba ndowooza yagamba n'omukazi yani ono wakalacha era naye yali nakanjako sina kanjako yeyo yali mukazi wa Beni nedda adabu nedda ngambe yamulaba mu kyalo namukulira nga jangu tuzanye mu sikiti nakola ku Leira kalanzi okay nti boba ate ya sporting nga ne bantu namugaja tuzanye mu kuzanya anti amanyi
Sporting talent, sporting talent. Kati oyo Ajat Leila. Wakulaba ni wabakutunuliza maso nagamba, please come on board. Abakutegedde. Because the comedian omulaba bana basajja ba mwami Kibuuka bagenda kuwumula ebintu bino. Nga tulina okusigaza. Kati bana abaana wachi bajoze kyakala nti balina lugendo mu art. Soke ebintu ebyo bazanya tebikola ki? Tebinyuma. Kubanga si biwandiike. Bajoze kala binyuma. Gwe mbulya mizanye emeka gye balina okuba bye batandika. Gwe bazanya ku stage Kimbo yaguwandika. Kimbo wasooka omujje mu bintu bino. Kubanga ye main character. Gwe sooka omujjemu. Mule naye yakayanye. Kati yakayana ku bino. Yayagala mukulu ogutambule. Kati bano bali mu mpaka zaki? Z'abakazi nzoyo nze namututte rawundi nyago wa mututte bbiri. Bibabeera mu bigrupu byabwe. Kivula tibasobola kubeerawo. Bali mu kukola mu bukozi. Waliwo mwana bamuyita Shira. Interviewing yali avudde Sudan. Ngenda okumuinterview ne mugana okulako mu butiru bulala. Naga tulula byachaka we twali off camera. Nagamba bamulyako sente zewe zaggwawo ne bamugoba. Liva nono kumulyako sente. Namba gulu bagalya. Nakyo yakingamba. Okitegeera. Kingamba zijuki. Namagulu. Nze babana nze mbalaba alabanye ebintu bye bakola. Shire naku zina akola oyo bana akola bu sound simanyi mbuno lwaki ompita muganda wo ngate tuli ba Luganda ze wange lwaki okola kyo akola bu sound obo omutegedo yo mwala bera ata aine kitu kumutwa yambala ki bajita habaya kigundi nga chabe mutegedo oyo bambi averi nakasenteke nga ulira yagala kutalika kuzanya nabo naga abamwaniriza nine bamugamba byombi biteke wano mbwate oli amala amusuula mbwate sibya mugamba kati nze ntandikire wano ko muwala nti ate tugera kubeera muki bali mu syndicate z'abakazi mwala yeye ngamba mumpemu kale gwe soko mbulire basajja bano kale wadde baga nze mbulirayo omuntu omu ng'abasajja abo bali babaddeko mu lwango z'abakazi ba Benoni kitegeeza nti bano abaana bali mu kuvuga ekintu kye batamanyi era tebasobola kubeerawo ekisooka kyakala alina omululu alina omululu yetwala nti ye main character n'ebyakola bya kisiru oyo n'omuteeka ku stage talina byasobola kuzannya guno kujja n'abuukabuuka mwati okubuka ng'ejjanzi. What is that? Kimbo eba n'amugoba ekyo kibiina kijja kuba kigenda ate banamugoba dibegobye bonna kati Kimbo wanze nkugamba ekintu director wa video nawe wamulidde byayombe bibye kati Kimbo kubanza Kimbo nalinga mulaba ng'ayimba karaoke ng'aweeka ekisawe ekizitowa nga bereyo ng'azina amazina okumutta obusi gye yava nalyoka yatandika okubeera ekisooka Kimbo wakyoli kimala kiki ekyagikutwala ku bwana abaana abasirusiru abatategeera baleka bamukwata ido katali babakutte ido aido vayo era yafuddeyo balekera bonebone ekintu kye aside wakiraba naawe era kitambula kubanga nze era yagambye nze saayagala nnyo abaana bagire era nze mbadde nga ndi silent nga sagala abaana bonna batuuke bakwekyukire era ng'akole ngenalaga nti mutulu bulala gyendi naye ng'akola eyo ekintu kye kitambule kye kyemikolo biki n'akola bikyo kitegeera niba nenze simanyi kumanya bannange era abakazi bakyatutta nnyo akyali kya sente lwaki sente ziri ludda wa abaana bakola sente mmeka bagenda ku Labonita kyomanya abantu abaliyo era sente babawaayo kaleera si yali abategese yes yanoonya n'okunoonya gwawa sente naliwo nga tamulaba nga bali mukulu bali eri ku gundi eri emabega wa Labonita bali mu kwekuba bikonda omu bamukutte gundi olwokuba badde ayogera ne mukazi wa boss sho yaggwa kaleera nanoonya gwawa sente balance nga tamulaba bali eri emabega bagita batya restaurant ya mwami boss eri ku Labonita Spectrum eno wansi eno mugundi nga benyiga omu bamukutte eddooko oli badde ayogera ne mukazi wa boss ebyaddala bali mu ntalo za busolo basiru tebalina future tebalina mukululo tebalina muwandiisi ate ng'omuzannyo Tata Kimbo yagambye yawandika omuzannyo era gwanyumira abantu ati Kimbo ye muwandiisi kati Kimbo waba agenze basigazza ki kitegeeza kale banaye nze ennaku ennuma mbu ate abo balwana katono we bagenda eruweeru kugambye eruweeru n'amayinja gaakubwa kale olaba ndowooza bali mu chicken fights bali mu bintu ebyekisiru kyotayinza nakunnyonnyolera muntu nti munnange bano balwanye mb'osimanyi omukazi
bapangisa bus ya Big Talent bagita yabana abana ba Ghetto Kids. Yeah, ba Ghetto Kids. Ne bagenda show yali Masindi yali Luwero. Nene bebe batwaliramu. Tebalinya na stage. Era nine yakingamba. Okitegeera. Nenga lumanyi bakitalinya stage. Tuli umwera yagana okumuwako nga tebanna simbula. Yali agala kumisosa mu loje natete. Sura. Bana. Mulo kuba bintu ne mwagala kujogerako ngawe biri. Yamugamba wotanjawula. Agakano tojja girinnyako stage. Ate yagirinyako. Wegenda omunonyo mugambe kicheche wakite walinya ku stage yeruwe. Oyo mwala yishira. Ajja kubuulira. Yagana okuteeka ebugundi basa. Kati baba na maduga bali bati gaserera buserezi bati. Kibula tebayina future mu art. Tebayina basiru bazibu tebayina future. Toyina magezi. Kituufu. Neze bana abano balaba tebayina bibagenda kola. Ekisuka they are not funny. Biba kola bya kisiru. Comedy go bakola awo bachakala. Nze mulaba ku channel ze Nigeria. Bali mu kumudda mu buzi. Ne baspicinga mu kokatonao. They are lacking originality. Tebayina. Kala Jose Chakala award je wangula ejiwangula ati. Kakali nawo yogera kwa awards. Awards ze Uganda tulina award. Zalize bweru. Yalinya nyonyira agenda. Banani. Bale ne award ne atufukira. Award nawe ze award za bashuga mami. Award ziri ludda wezo. Kati content ngachi. Content creator of the year. Yali avuganya nani? Era yali avuganya naye. Oh my God. Bana basiru. Tebayina art. So ngati mukama badde abasasidde bafunye numbers bafunye n'abantu. Kati bayina okubeera n'abo abaana abo nga bakimbo. Kubanga bakimbo aba art. Yamayita ekintu kyenzanya ku stage nsoka kiwandiika. Sikutunula mu audience era kyovola ekyata comedy we Uganda kutunula mu audience nojja mu jokes. Kyekyatta bana ba comedian bomanyi duo ezo. Ajja ku set ali disorganized n'atandika kuzannya ku bantu basanze mu crowd. Bantu basanze kuki munda. Chubo maliriza azanye nebitazanyiza nalaba abantu bamu ngazanyira ku kamera byonna wekiba kya sipita mayi. Ninga malaba ekisiru kino. Serena. Wazete wetegese otandika okuzanyirako. Oli gwazanya gojagala okumufuula laughing subject. Ye mugenyi omukulu mu ekyo ekifo. Ninga malaba emputte eno laba kino. Mama daughter nchiko. Bebali. Kati mukama abasaasire bali ludda wakati. Bali mu Uganda. Bachazanya wa. Comedy we Uganda, comedy ngona mubeera n'ekitabo wano. Beera ne director. Awo comedy ogenda mufunamu. Actually ebweru bakola batekana ne bagiyita batya? Eno ku TV gye basomera kama uli. Projector. Bayine ngeje okay tujite projector but bayine ngeje bagiyita nti ebeerawo wali waggulu nti ne lines byogenda okuzanya byonna bibeerako nti ne obo ina chiwera bidde wali. Okiraba bulabi like confidence oba nayo. Yes, you never make a mistake ngoli ku stage. Ne comedian abebweru ebisere bisinga omulaba atunda wali we waggulu wati ku stage. Ne kati omuntu ajja ali disorganized. Natandika okulakira jokes ninga tandikidde ku Samu wadde omuzindaalo. Nadda mu byabo mu bagira abebyuma. Nadda mbatunda juice. Dakika nbamu dakika 5 ku stage. Namaliza nga he has done nothing. Rubbish. Kasasiro gwakoze. Yikasawuli bana abasika babera ko bia. Omuntu ngo ina bia. Ekikusesa ne bakuba oluyoseka. Okitegeera. Kati ya uluyanga audience esekanaga mbakubye. Mbamaze leero. Ninga toyina kyokoze ozowunyira abantu. So bana abana kyembagamba kiri ekintu kimu. Mugende mbale mulime. Mulima malewa. Muve mu ebyo ebintu bimulimu. Musoke muddeyeko mu kyalo. Mwejjeke jakirizi abakazi. Mwejjeke jakirizi lyaki abantu bonna bakoze ebintu ebyomugaso basose kweyawula ku bakazi. Soko yawula obwongo bwe mu kwegatta kuteeke wali oli okokola ebintu ebyomugaso buli ogatta okwegatta ne business agakati na mugoto ina kyogenda kukola. Toyina kyogenda kukola bana wale kubera kati bano bakola batunudde ku bbeere era kata ndaje ku stage bbeere lyange liriwa weriri nalyo kako yalowooza akolera bbeere lino lyagenze nalyo so akolera abantu. Kati bana abaana era nze kimbo bakugamba ekintu kimu va ku basirusiru wabo. Sigala ngozanya bino ebibyo byozanya simanyi seka enjale mulumye nyota kyasobola kutola na salamu kati bajiwandise ku kipapula ense kutegereddaawo
kubanga gwoli muwandiisi. Ne kati bana bali mu ntalo z'abakazi. Esooka baana bato. Tebana kutandika ku finding, but they are just bali out tebana kufuna bulamu bwayo bulina kutambula butuufu. Leero Jabala be wa Bugembe bali ku stage nuka bazze kola ki. We bagende wa Bugembe Ariana ajabuuza kutata Kimbo gundi Jose Kyakala ne bamukola ka video nga yenyinyana natambula n'agenda. Bulone bamugamba lwaki ono wabuuzizo ono oli atambudde n'avaawo. Ka video bakafulumya. Kati Kyakala alina ekizibu kimu yalowooza nti ye main act. Era nga kibina agamba kiki ate kati ekyo kibi nnyo. Kikyo? Si kyange. Naye nze njala kuwaayo ebyafaayo wano. Kayimbya Doma Kitaziyani. Ye yani. Okitegeera. Yani. Esobola okubanga ya balina ba directors zino zabatwala. Okitegeera esobola okubanga ya Jean Nakachwa. Esobola okubanga ya Senkubuge Siasa. Esobola okubanga ya Andrew Benon Kibuuka. Oba ya Grace Lutaya. Oba ya ani. Ninga tetumanyi nti yono. Kubanga teri akyesimba mu nti kyange. Nenga obozeeke mabega osobola okumanya. Nye mubano osobola okutegeera ono gamba nti kati mubano ye ono ye kibi nnyo omuntu azza okuzanyira ku stage n'akuforcinga nti kino kyange. Kitegeeza tafugika. N'ono ojja ku stage omugamba nti mukama wange sooka oddeko emabega. Nze bossi ongamba otya. Okimanyi musajja yazannya throughout kuguni nga tavuddeeko. Ati alaba nti waavaako ajja ku overshadowinga stage ye. Ye yeetwala nti ekintu kikye. That is not acting. Okujja sikwemulisa. Kwemulisa abeewo ebikazi ebirina kiyombekedde bikulabe bikutwale bikuwase. Bibaliko jasi bali mu mpaka z'abakazi. Naye abantu abategeera okukola ssente mukadde kano bandi badde baatula ne Afri Talent ba John Ssenga waabo. Ba mwami Abe Mukiibi. Ba mwami Enwe Grace Mpinga. Okitegeera namanya nti kati mwami Mpinga, mwami Abe Mukiibi kakati ekintu kino tulina future gye twagala okitwalamu. Gwoza waki TV zino okumanya nga bana abana tebamanyi nakola ssente. Gwoza waki TV zino zimakula zakomone zinoonya bano ba legend ne ba actor. Ne zibawa ssente bumbi na bumbi. Era basigale nga bazannya. Emizannya gigenda ku TV zaabwe. Tulina n'abantu era bebasaba okukola. Era okuzza. Kati nga olaba abana ba Ahmed Lubowa. Almost bonna balina TV ko bakola. By the way kyegendereze bonna. Kati gwe mbulira. Abamu bali ku makula, abala bali ku Bukedde, abala by the kati mbulira yo Kyakala. Kyakala omwana wa Kyakala akole kubanga bangi nze mbala balinga 10. Ne kati gwe mbulira ku TV ze tulina wano ezinoonya content. Muntu kyayinza okuhayalinga omwana ng'amujje musimanyi mu Kyakala n'amutwala ku media house. Ya tuli bulala. N'amutwala ku media ye. Ngawula baba kima mu aromatic. Yes. Aromatic ino omwana ku Bukedde. Yes. Shadia. Ino omwana ku Makula. Yes. Ino omwana obana wao ne ku BBS. Yes. So ati watu watambula. Ate wotulira ya Jini Nakachwa erina Nakachwa ino omwana ku Makula. Ino omwana ku Makula. Ino omwana ku Simba oyo Sennono. Aha, ine ku Bukedde omwana akola ku Saturday. Fina. Yes. Ina abaana. Bano benyini okumanya bano benyini bagenda bagaba abaana. Era ngono kati ene tutwagala kubyogera wange bimbera mu contract. So Kyakala wange ne banno simanyi yenze musiramu simanyi yenze biki CB simanyi kala de bafuna omukisa bambi ye aka he's a business guy alina edduuka eddene nnyo erya masimu laptops biki era okusoka alinga akozesa bano bana abatuli bulala okumulangira ngenda okulaba atandise obavaamu mpola afunye Koko afunye Emily nga be batandise okulaba nembuuza lwaki aka takyakozesa bano bana batuli bulala ne bagamba omwana omuna ngamba oyo akagolaba banji bajja n'okujja nga tebanawe basulanga abasuza naye ebintu bibamukoze bingi okitegeera nina omuwala era ne mwitavinga nakoko n'angamba akoyo bantu banji sente ze baziridde naye ali mu tuli bulala nagera okulaba atandise mpola okubeyawulako alina akana kakola nako abakola na mukikomera mu gate omanya yayinamu akasente ebyaddala ng'ovudde ku byaddala kuba yina business ennene alina bamu bino bibamuzanyisa nga alinga ibiki obuteeraga kati ate abasinga mu sente yateeraga kati wali obuza ate abanaku abazibu basinga okweraga si banaku tebalina sente fibanove mu media tukozesa munaku obanga tolina sente oba munaku so bambi abana mukama abasasi ne bagita gadgets njwalo jiulidde nyimanyi era bambi muvuka mu wagere kuba ayambye ba TikTok abangi nga asasula ne rent we basula ebyaddala
akawebale nnyo ni bana abaana balalu bana abaana bali ku bali kujjakirize naye mubaagala abakazi abo mubaagale mubaagale naye bokole mizi bajja kukiraba mumulowooza abakazi obaagala katolika oli kufutwa sifutwa nze mbadde gweze Kyakala yakola ki ekibye talina tamanyi na kumanya simusinkanangako wantu nze ebintu ebisinga nze talent sibi yakola ki bannange sibi yesimbye nawo tajja kuwangula sula kati nayo tugendeyo tajja kuwangula sibi yesimbyewo ate Makindye nze nsula muwa Makindye kati nze nkubulire kiri Makindye nze mulonzi leka tuwe nze nina okumuwa akalulu ati omumanyi leka kati ate nze mumanyi mulabira ku TV nali mulabyekuwa nize wanaje wanga akansabe mwoche bana balowooza akalulu bagenda kafunira ku TikTok mujane waffe mukanoonye gye mugenda okwesimba okitegeera so anyway nze mbawa kintu kimu abakazi abo mubaagale temwali kintu kye mugenda kubafunamu babafunyemo emotoka emotoka nayo gibalanga kya bugagga gibalanga kya bugagga gomanyi lwaki baali bafudde mu accident okimanyi ekyo nkikugamba oba nkireke mukazi baali asendeze omukazi ali ne baagala omuvuga kajegere mukazi n'abagamba mmwe n'awandula eddusu mu kasaalaba bali tubatwala embaala okubaziika soko ddeyi tubagamba abaana abo bakendeeze ejjakirizi sula bali alakuleka mu kamera bwomu tondekamu nze abaana mbagamba bana abaana bato bana abaana bali excited okitegeera bali excited ne feemu ng'oyagala okumanya nti feemu emenya ate eruma feemu emenya ate eruma labira ku bantu abaddeko ab'amaanyi ng'ensi batya nga mukadde kano banoonya banoonye tobalaba so abakazi bano mujja kubaagala si mwe musoose okuwagala abakazi abakazi buli lunaku buli lw'otunula bw'oti wabawo omukazi omulungi buli lw'otunula wabawo omukazi omulungi ne buli lw'ogaana okwekkakanya emmere buli lw'ogaana okukusa emmeeme eyo omaliriza ofuuse nayo kikazikazi kuba kati bano abakazi ababali essaawa zino babalya kifiiriza babajjamu gwolowooza oteekamu nenga ye yakujjamu kubanga esooka abakazi bakulu mubaliisa omuwa ku kirungo eky'omuvubuka kati gwe omufunamu ki sente ate abamu tebalina na ssente ate zo zibabawa ku stage okubafuwamu that's not money no ne babawayo ne milioni 5 that's not money it's money tezimuwalira ekizi utasasula rent anyway Kyakala wammwe yetereze wabayagala kuangalia mu game ene ya acting respecting ndio obuzibu ebintu bwe bivaayo kati bo oyagala okuddamu kola group abantu baba kutya teina ne kyasobola kuddamu kola nga we yakolerwa ate tuli bulala bino jasi yakunganya ba mikwano bakolekole ebintu ebisesasesa abantu ku TikTok that's not eyo gulaba romantic eva wano mu kampani negende mubenene kuba ekisawe kiramba negende luwere wali eri ku Nimrod nejjuza twala Kyakala olabe miranga na biwobe tibabamanyi era akujja kusajja mula kweyanjula kakati yenze Joseph Kyakala simanyi Land Road bichi nga bali abakazi beri bibayina sente babamanyi na kuba tebabayina ku TikTok tenze nakantu ke bakolewe obugembe oba bagina tebetegese ku stage nga bwotefa akomaliza teweyanjudde atenga omukulembeze omuntu yanigambye ono yegundi ninga mazima matufu manche wengeje kyalina okolebwa Kyakala weyanjule oyanjule banno okitegeera nekati buli omu yajja buli awalaba microphone nange yenze nakanjako ati bwotaki omaliriza nange yenze tata Kimbowa ate yasinga n'okukakola okitegeera yenze tata Kimbowa ne omudaayo omuti nyambadde engatto zino lwansonga nti simanyi twateesaaze n'omukyala nze nakusozuuka naye nanjire mu kiteyi kyali kikyali kibisi kabakanga bukyali yali yaitajja kweyanjula yaitajja kugirabako bwe bakulaba nita temwanyanjula ati nze nawandiisa omuzannyo ate wano bane teri kirumanga ekyo zo zibayira inezo ziraba zicredit ezo nkulu nnyo mu acting ne mu mawulire n'okola sino ne batakuwa byline bannange owulire ennaku
Chobula ku TV zile emizanyo ogiba gizanya batekayo wansi director of programs, director, assistant director, owa makeup, owa biki. Ola no wa makeup bamuwa end credits. Okitegeera. Kati yawandiise. Naye yawandiise. N'omulaba ng'ekyonziira. Gwe n'olowooza nti ojja kubeera ojja kuwangala mu acting mu. Kitegeeza yatuula n'asooka twala obudewo okuwandiika n'addamu akutunula kinaakola n'atandika okukyusaamu. Era nze ono omwana oyo Kimbo genda mu Kandolindoli muba Abe Mukiibi. Ajaayo. Kati future gyeri. Ajaayo. Buli abasajja bategeke. Ne ojja ne karakita yo bakuteekamu endala. Ate n'osigala ng'oli w'amaanyi. N'osigala ng'oli w'amaanyi. Okitegeera. Bw'osaba kibala abasajja ba Malem Musa, ba Grace Lutaaya, ba Abe Mukiibi bani babaddewo for over 30 years ate bakyali b'amaanyi. Bawikiriifu. Babaddewo ate bakyali b'amaanyi. Kubanga bo ba respectinga what we call. Yagenda. Nera akyali one of the directors. Yes. Bamanyi nti ekintu kino kyonna onookizannya omutwe gwerabira gulimu amabanja gulimu omukwano gulimu ennaku gulimu obusungu omutwe gwawuleko ekintu kijje mu mutwe kiteeke ku lupapula. Kandolindoli ye gundi ani aliba Mariam Ndagire. Segawa ninga kizibu kyakutegeera. Ninga Segawa wali omulabye wanga yewana ati yenze wa kingi nze wa free talent nza Kandolindoli kange. Kitegeera. Wali omulabyewo. Mwinza nokubeera ku scene n'atajja nawo. Oba n'atuula eri mu kyembe eri ngalaba abaana nga bebazannya. Anyway, Sula. Enkuba ezze. Era kati twagaliza twogere ku Jose Kyakala tunaabaddira. Tubamaze kirobogeddeko kimala. Beetereze. Ejjakirizi ly'abakazi ligenda kubasuula awazi. Amin. Omuyimo gwe gubatawaanya bantu. Kyekibatawaanya tekimala. Tugambye tumaze. Beesonyiwa abakazi ojja kulaba bakola ebintu ebirungi. Sula tumaze. Tumaze. Abaana ne baagala abakazi ate abakazi baagala bakulu. Tumaze.